kojja mate tusiya n'ebbaluwa ya Kadaama agamba nti nno Omuwarabu amaliridde okubeera nga amuwasa. Kansome ebbaluwa. Kojja mate gyebaleko mwebala emirimu gyonna gye mukola, tusiima nnyo. Kojja mate nina omusajja Muwarabu ayagala okubeera nga mpasa ng'era aŋŋamba nti tannimba, ayagala kumpasa. Nkoledde Saudi okumala omwaka gumu, era mu mwaka guno bwe nagenda okubeera nga tukyala, Abawarabu nga bwomanyi nti no bakyalakyala, twagenda ne tukyala owaabwe w'omukazi. Bwe twakyalayo ne nsangayo muganda we. Bwe nsangayo muganda we n'anjagala nnyo, n'agamba mama, n'amugamba aŋŋambeko nti njagala muwasa. Ndi muwala mu Kyotala okuva e Jjinja, nga era bw'ondaba ndi muwala mweru nnyo 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 nnyo. Omuwarabu ono yaŋŋamba nti nno ayagala kubeera nga ampasa. Kusooka nali ndowooza alimba, then mama yennyini najja n'akiŋŋamba, n'aŋŋamba nti muganda we ayagala kubeera nga ampasa. Ekintu kino saasooka kubeera nga nkikkiriza, era nayogerako ne maama wange. Maama wange ne mubuulira ensonga eyo. Maama wange ate naye yampagira buwagizi, n'agamba nti ne bajjajja baffe baali Bawarabu, n'agamba nti naye bw'aba asazeewo nti agenda kuwasa, tewabeera buzibu, ye amwaniriza. Kojja mate ekintu kino nange gye nakola, nagamba Omuwarabu ono ne mugamba nti nno bw'aba nga anjagala, njagadde ampase, naye njagala kubeera nga nzirayo e Uganda ampase, era mbeera e Uganda ajja kubeera nga ajja buzzi. Omuwarabu yasooka n'akigaana, n'agamba bw'aba mpasizza tusobola okuvaawo e Saudi ne tugenda e Dubai ne tubeera ng'eyo ne tukola famire. Ne mugamba ekyewaffe, n'asooka n'akikkiriza nakyo, naye ate olwamala n'aŋŋamba nti kyalibadde kisingako okubeera nga tugenda ne tubeera e Dubai, kuba e Dubai yo tewaliyo buzibu nnyo ng'ate bwe baali badde Saudi. Era yankakasa n'agamba nti tewali buzibu bwonna busobola kubeera nga buntuukako, era ne famire ye bwe tubeera nga tugenze owantu, mu butuufu empisa gyampisaamu ebeeraga nga omukyala n'omwami. Omwami ono ebbanga lye mbadde naye ewaka waabwe naakamukyalira emirundi 5, era emirundi egyo 5 gye mbadde mukyalira, emirundi 3 twegatta. Era ye yaŋŋamba nti ne bwe mba nfunye olubuto tekirinaako buzibu. Mpozzi nzize mpulira Bakadaama ab'enjawulo nga nabo boogera ku kintu nga kino, naye kyange kirabamu nga ekirinamu enjawulo, nti Omuwarabu ono ye mu famire ye andagayo nga nti nze ndi mukyala we, era nga nze sinnalabayo muntu yenna akirabamu obubi, era bonna bakulaga nga tebakirinaako buzibu. Wabula simanyi nga bw'omanyi nti nno omuntu ayinza okulaga ekirala wano, naye ate mu mutima nga naye alaba kintu kirala. Kojja mate mbadde mbuuza ekintu kino kiyinza kubeera kitya, era kiyinza kukuba kitya. Nze nga nze nnyinza okubeera ng'omukwano gwegumbisse, naye ate ati nga mmwe abalaba ebintu bino n'ovaayo oba ne muvaayo ne mumbuulira okusinziira, oyinza okwesanga waliwo era Kadaama eyali abaddeko mu mbeera eyo, oba nga alina obuzibu nga bwe butyo. Naye nze okusinziira, omwami ono andaga nti nno anjagala, era andaga nti nno ayagala tubeere ffenna. Nkyabuliddwa ekyokubeera nga
nti omwami ono bwe naamugaana ekintu kye sitaagala kuba nange ekituufu mwagala, omwami ono mwagala, nze okwagala kwandaze sinnakubeera nga nkubuusabuusa nti tanjagala. Okwo kw'ogatta ne famire ye nayo eraga nti enjagala, nengattako ne bamaama ne Uganda bonna banjagala. Ate era nga bwe nkugambye nti famire yaffe erimu omusaayi omuwarabu, mpulira njagala kutandika bulamu bupya n'omwami ono omuwarabu, naye ate era kiseera kyekimu era ntya gamba naye kiki ekiyinza okujjaawo mu maaso. Mwami Mate emabegakaawo omwami ono namugamba nti no bw'anampasa mu famire yaabwe engeri bo gye beewasa tewaabeereyo muntu anaabeera nga nze andaba bubi. Yaŋŋamba ekyo sikifaako, naye engeri gye balina ssente ate nange engeri gye mmanyiimu nti abawarabu baagala nnyo ssente zaabwe zibeere mu famire, era nange nkiraba ne Uganda era naffe twagala nnyo ssente zibeere mu famire. So mu ngeri eyo abawarabu ssente okubeera nga baagala zibeere mu famire batera okubeera nga bawasa abantu be bayinako oluganda. Kaakati ono omwami nze taninaako oluganda, kale wadde famire ye endaga nti tewali kizibu, naye ŋŋenda n'entyamu ne ŋŋamba tewaaveeyo ow'oluganda ekintu ekyo n'akiraba bubi. Bwe namugamba ekintu ekyo n'aŋŋamba ekyo kimulekere, yaŋŋamba nti tuyinza n'okuvaawo ne tugenda e Dubai. Yaŋŋambye nti nno ayagala tujje e Uganda ewaffe Jinja tukole ebintu by'okubeera nga mwanjula. Bwe tunaamala omwanjula, bwe naamala okumwanjula mbeerewo emyezi 6 tuveewo tugende tubeere e Dubai. Yaŋŋambye nti bwe mba ntidde Saudi Arabia tujja genda tubeere e Dubai tutandike obulamu obupya. Bannange nsaba ku magezi gammwe ng'ekintu kino sinnakikola. Saagala kubeera nga omukwano gwegumbisse amaaso, omukwano gwegumbisse obwongo. Nkoze ntya? Kyekituufu omwami ono mwagala ate era nga naye andaga nti anjagala. Saalyagadde kufiirwa mukisa guno, nja guyita mukisa kubeera famire yaabwe nayo simbi, ate ng'okugjeeko ekyokubeera nti nno famire yaabwe simbi nti erina ssente, ate nange omutima gwange bwe twagenda ewaabwe gwakwatagana nga bw'onoogaa nti omuntu omulabye omulundi ogusooka n'owulira ng'omwagadde mu mutima, n'okubeera nga tebampisa bubi, n'okubeera nga ye agamba kasita nzikiriza buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kigenda bulungi. Nsaba ku magezi gammwe.